Sako wenali ku The Still Hope, The Still Hope 2, AJ Media, Dreams and Visions, ate Netish TV, The Still Hope Kids. Mikutu gyaffe mingi naye gyonna weetaaga ogendeyo olabe. Ate kyolina okuba ng'okola ki? Kyolina okuba ng'ate olaba. Olunaku olwaleero wali yambuuziza ekibuuzo ky'abeegayirizi mu buntu ki sitaani bw'akozesa obutonotono abantu bwe babuusa abeegayirizi bwe babuusa amaaso ate n'abayitiramu okuba nga abakuba. Kakati leero njagala tuyigire ku mwegayirizi Mama Melissa. Enteekateeka weeziri kugenda okumusisinkana. Tulina enteekateeka ez'okugendako ku Trust, by the way, Busia Trust gye nasomera. Enteekateeka zikyali under review. Tulina n'enteekateeka endala emujja kuba nga tubakubirawo ki surprise. Kakati Mama Melissa ono yali mwegayirizi. Njagala tutunule Mama Melissa kubanga abantu beegomba okubeera abeegayirizi naye nga balemereddwa okutuuka ku level. Omuntu akubira n'agamba naye Jamiru, Mama Melissa yakikola atya? Mama Melissa biki bye yalina ebyali ebyenjawulo akubeegayiriza abalala? Njagala tumutunuulire nga we tutunuulira n'obuntu obutonotono ffe bwe tutalowoozaako naye ng'ate sitaani abukozesezza eri abeegayirizi. Okitegeera? Kakati okwegayirira it is a call. It is a call nti Katonda akuyita mu ngeri y'enjawulo, okuyita mu birooto, okuyita mu bintu ebirala, osobola okuyita awantu n'olaba omuntu ali mu bulumi mu mutima gwo n'owulira ng'omenyese. Okitegeera? N'owulira ng'oyagala osabira ekintu ekyo, n'olaba oluusi amawulire, n'olaba ebigenda maaso mu nsi, n'owulira ennyiike mu mutima gwo, n'owulira ng'omenyese. So Katonda asobola okuyitira awo okulaga nti olina okuba ng'ate aweegayirira. Naye ekizibu kye tulina n'abeegayirizi, by the way nze era nkyawakanya nnyo statements z'abantu abalala abagamba nti beegayirizi. Not until you prove that you are an intercessor. Abantu abasinga si beegayirizi, let me tell you. Abantu abasinga basabi. Tugenda kulaba, but eno topic nagyogerako naye kangikomyewo to make more clarifications. Abantu abasinga basabi si beegayirizi. In most churches gye muli eyo amachachi gamwe eyo gye muwangalira, abantu abasinga be mulina abeeyita abasabi. Manya abeeyita abeegayirizi basabi. Ogenda kukola ki? Kukanya nange oba butakanya nange at the end or by the end of this video. Omwegayirizi yaliwa. Omwegayirizi ye muntu agenda okukola oba akulembeza okwagala. That's an intercessor. Is led by the love of God. Kubanga tosobola kubeera mwegayirizi nga tolina kwagala kwa Katonda. Katonda agenda kuwa ebintu ebizibu ennyo ebyetaaga okwagala n'ebyetaaga ekisa. Katonda agenda kuwa omuntu gw'olina okusabira naye nga buli lunaku akola binyiiza byereere. Kati awo olabira omusabi nti asabira omuntu yasuubira ssaawa eyo omuntu akyukirewo. Bebeegezi b'ennaku zino nti wakusabira ayagala results zikole ki? Ssaawa eyo otereere, which is impossible. Kubanga deliverance is a process and there are very many ways how God can deliver someone. Asobola kikola instantly oba it can take time. Naye bano abeegayirizi boolaba wakusabira n'otakyukirawo anyiga bunyezi n'akuvaako. Naye ng'agamba Mukama yaŋŋambye nkusabire oba nkwegayirirenga. Kantu katono kati agamba gwe nabivudde nako kuba neegayira sirabawo nkyukakyuka. It's not you to cause the change. Your work is to stand and do what God has commanded you. Ebisigadde biba bya Katonda. Kati abeegayirizi b'ennaku zino baagala express results. Kagwirawo. Okitegedde? Wasabira ekintu n'ekyongera okutabuka ekyakivaako buvi. Let me tell you, lwaki omwegayirizi osobola okusabira ekintu nekyongera okuba nga kyonoona, embeera yongera kwonooneka. Oba oyinza okusabira omuntu oyo n'ayongera kuba bubi. Muneeyisa mu ki nga gw'obadde omusabira akyuke neeyongera okuba bubi. One, Katonda aba akujja ku level emu akutwala ku ndala. Kubanga buli woonoosabira omuntu onolanga tewali nkyukakyuka.
kigenda kutwala ku dimensions endala ez'okusaba, kigenda kujja ku level eno gy'obaddeko. Katonda asobola okuba nga yakirimu embeera y'ono gw'osabira oyagala eteeke neeyongera kusiikuuka. Weesiikuuka gwoba tokimanyi otandika kukola ki? Otandika kuyomba, otandika bivaako. Naye Katonda oluusi alikuwa promotion. Omanyi njagala mumanye level zammwe mwabegayizi, nabo balimu level. Spiritually we have levels, tulina dimensions. Naye omuntu atandika leero okwegayirira leero luno n'ayingira leero abeegayirizi, enkya bw'agenze kukuba byoto ebisumbuwa Uganda ng'ayingidde leero. It is impossible. Katonda waffe si wa magic, wadde byonna abisobola, asobola okuwa obusobozi obwo. Naye Katonda waffe is a God of process, is a creator, is not a magician. Magicians I don't know school fees namulya, si mufuusa, akutwala process ddala. Katulina abeegayirizi abateekeddwa okuba nga ebyoto bye balumba bya famire bifuga kyalo kyewaabwe, naye nga baalinya dde eddaala bali ku byoto ebifuga ensi yonna. Kati nga bakona, we bakona sitaani ng'atandika okubawo okwolesebwa. Kubanga buli woogenda mu spiritual level etaliiyo, amaanyi agafugiramu eyo level gakuwamba. Simanyi oba okitegeera. Once you enter a spiritual dimension which is above your level, you are captured or you are controlled by that spiritual level gy'osanzeeyo eyo. Kakati tulina abantu abeetutte mu spiritual levels batalina beeramu. Kinatandise nakyo nti okugenda okwegayirira oyina kulembeza kwagala. Okwagala kwe kufuga okwegayirira. Tuvuga nti tulina basabi. Musajja akusabira leero otakyuka n'akuvaako agamba baiko mwana wa Geyeena n'akuta. Kati abasabi b'ennaku zino basabirawo baagala express, baagala results kagwirawo. Naye Katonda asobola okuwa embeera ogisabire, naye nga mu mbeera eyo yennyini oluusi yagitaddewo mu kugiteekawo ng'ayagala kukuwa kye tuyita promotion. Okitegedde? Katonda aleeta embeera n'osabira embeera ng'embeera tevaawo, naye nga Katonda akiraseewo ofunireko what we call promotion. Nga gyenaakoma okubanga ekaluba ogenda kuddayo omubuuze Mukama era kiki oyingire dimension endala ey'okusaba, eyongere ekalube oyingire dimension nti woonoovira mu mbeera eyo ojja kuba toli ku same level gye watandikirako embeera eyo, era ensaba yeba egenda kyuka n'endaba gy'olabamu ebintu egenda kubanga ate yanjawulo. Kakati Mama Melissa oyo gwe twegomba oba ekyokulabirako akinawerako mu bujulizi gwe twasisinkana yali avugibwa kwagala okwegayirira kwe. Kyova nti niwe twakola mission yatukubisa kwagala. Tuyasaba nti atulabye fire mu linnya lya Yesu agent ramamamama reke sheke terebo ezo ennimi zammwe ze mukanterebaliba. It was love yatukuba. Abegazi b'ennaku zino temulina kwagala. Tosobola kusabira kintu nga tolina kwagala kwakyo. Tekisoboka. Tosobola. Mama Melissa, she was under the earth. Ye yali omuntu omwetwaze. Katusa nategeera, this is an intercessor. Watuuka nga kanisa eddugala akwatirawo olweyo tagamba bakebezi ba wano baliwa. Era wakola ki? Wa interceding. Abeegayizi b'ennaku zino ekizibu kye mulina kiri kimu, mumanyi okwegayirira kwe kutuuka mu kanisa ne mumala otuuka wali we mutuula
ne musooka mugeya bwe mumala okugeya ne musooka mujjukira okusaba. That's not all about interceding. Interceding ne mu motoka ogikoleramu, interceding ne mu nnimiro ng'olimo ogikoleramu, interceding ne ku mulimu kw'oli. You can still go on with interceding. You can go on with what? All the intercedings. Si kumala kutuuka wali kati bebagezi b'ennaku zino bamanyi okwegayira mulina genda ku kyaki lwakusatu oba lwakubiri ne musulayo musooka nakugeya. Mamisa yali omuntu nga n'omwana w'emyaka 3 amutuma ekintu n'aleeta. She was under the earth. Yesu kye yagamba ayagala okubeera omukulu mumwe abeere muweereza. Okitegedde? Yali wansi. Tosaana mutegeera. Naye abeegazi b'ennaku zino baagala babategeere. Beekubira obulango. Okitegera? They are after people knowing them that these are the intercessors of the church. Ninga in actual sense, they are prayer warriors. Si baligayirize. Kati oli omukazi okugenda otandika obwegayirize yavugibwa kwagala kwa Katonda. She was driven by the love of God. Kakati ekibuuzo gwali ogenda mu kwegayirira kiki ekyakuwalula? Mwajja kugamba kisa. Yes, kisa. Naye ekisa ekyo kyali kiyimiridde ku kikukwagala. Katonda yatulaga okwagala n'atukwatibwa ekisa kwe kutusindikira omutabanyi Kristo Yesu. Kitegera? Teyatusaasira busasizaawo n'atulekaawo. Yatusaasira okuva mu kwagala. Kakati abeegezi b'ennaku zino bakwekubira bulango kweraga that they are intercessors. Ninga in actual sense they are not. Basabi. Ashagera. Ate mulimu level mu kwegayirira. Ibula Katonda tabawa kwolesebwa. Why? Bana abeegayizi b'ennaku zino bafuna okwolesebwa. Baagala kugenda ku TikTok, baagala ku WhatsApp, baagala genda ku mikutu gyonna kwogera Mukama yandaze kino. You are not an intercessor if you do that. Because omwegalizi libajje zibizi. Ono mwegane ba SFC. Ba MP fanya fujo okoleshi owone. So omwegayirizi ebanga kabada ya byama bya Katonda akubikulirako nagamba kakati okirabye ekyo. Kakati okirabye ekyo. Ensonga lwaki abeegayizi abasinga temukyalaba mu mwoyo amazima sitaani yabalaga because Katonda tasaa kulaga ebintu ebigenda n'okusuula eddalu yakutestingako n'akulaba. Yakusindikirako abantu ne bakubulira ebizibu byabwe babisanga mu butale. Babisanga mu kwaya. Kakati eby'abantu ebanga bikulemye ate eby'obwa Katonda. Bayibuli kyegamba nti olaba toyagala muganda wo gw'olabirako ddala. Ale kati Katonda gw'otalabangako genda mwagala oti. Ekisoboka. Kakati abamu Katonda yabawa ddala test mwagwa. Mwesibyeyo bwesibi. Nenga amazima mulina genda mwere toyi muli bakebesi. You failed. Nakuza abeegayizi nagambye bo bakweraga kutegeera ati abagenzi b'ekyaki babali. Obalaba nga batudde olowooza bali kwogera ebyama by'eggulu naye nga kugeya kwere. Omwegayizi ayagala omusango oveeyo. Mafuta tegakuwokye gwe gwani atati anointing. Ku kyaki bayinza okuba batyako omusumba yekka ate n'oluusi bayinza obutamutya. We bajja n'okwolesebwa kubeerako nkoshuwa nga kuliko ne stampu y'eggulu tokuwakanya. Gwani akuwakanya gw'oli mwegayirizi gwawakanya. Katonda ayogera naawe. Okitegere?
bo bamanyi ebyawe biri konko sure tebawabulwa tebalungamizibwa okitegera si beetwaze ndikwogera ku bagerizi b'ennaku zino kubanga muŋŋambye mbaweeko example Mama Melissa oli omukazi otuba twegomba okubeera nga ye oba okusukkuluma olina okukwata Mr. Serefu yenna ali mu ggwe omukwate osime ekinnya ekitakoma si Yesu yagala obunywa obutakoma omusuuleyo olina okukwata personal feelings zonna ozeggyeko ozikole ki okunyiiga biki byonna lugambo biki byonna awo yabeera omwegayirizi Katonda gwe wagenda okwesigisa ebyama by'eggulu naye bamimwa gya Isaaya gino gye batanaba babula. That's why tulina abeegayize mu church naye tewali effect yona tewali impact eraga nti we have intercessors nga agent asobola okumala mu church omwaka mulamba ninga muina abeegayize nga tebalina kye balabako wadde n'ekimu ate be balaba mu ba agent ate be batuufu ate ba agent bennyini ate bo tebabalaba bebeegayize b'ennaku zino amaaso gandali tegalabirako ddala era omwegayizi wangamba nti oyo agent sisoka konkuludinga kuba ennaku zino balaba opposite aba agent si be babeera ate abatali ba agent be babeera ng'oli mwegayirizi ne ne agent mwaka mulamba mu kyaki nga temumutegeera ate ekizibu mumutegeera muggulawo olutalo lwa mubiri na musaayi. That is not the way you have to fight. Mwe mumutegeera mwe musirike mumugwire cover. Mama Melissa kye yatukolanga we twajja ne tudduka emisinde ekiro twekubiranga mu ntawulunsi ya mwoyo olutalo lwa mwoyo si lwa mubiri si lwa mubiri. N'abeegayizi b'ennaku zino banyoonya bitiibwa. Ekirala abeegayizi b'ennaku zino babasumba n'abantu bagaggagagga mu kanisa. Kizibu okusanga omwegayirizi ng'alina omukadde mu kyaki w'emyaka 8 gwali kwegayirira oba waliwo omwana ku kyaki amaze wiiki talina school fees ng'ali mwegayirira tekisoboka. Abo Mukama tababalaga abalaga bagagga gy'anaagenda alye ku bifi by'enkoko gy'anaagenda asangeyo amagi gafa mu business Uganda asooka awuute mugende ku mukutu omukulu yataddemu akasente mugende ku mukutu afa mu business Uganda musubscribing ku YouTube ebisigadde byonna mujja byogerera eyo olekere okusanga amagi gafa mu business awantu ogaanireyo okitegera kakati bebeegayize betulina era abalina akasente bo babasabira nnyo kubanga abalina kamubalako naye kakati gwe musajja wattu nizaale nti zibuze tosuubira nti omwegayizi w'ekkanisa ajja kusabira takufera nako takulimba. Babasumba bafokasinga nnyo kuki kusabira abasumba baabwe. Naye let me tell you Katonda wakuyitanga okubeera omwegayirizi afaanananga Mama Melissa akuyise kwegayira eri omubiri gwa Kristo not eri pasitawo wadde pasitawo kitundutundu ku mubiri gwa Kristo. Nti omwegayizi onotandikira awo nga Yesu yagamba nti okutandikira mu Yerusaalemi paka ku nkomerero z'ensi olina otandika okwegayirira ng'otandikira mu kanisa gy'olimu nga woofuluma ebweru. Sigambye nti ogende ng'otambula mayimba ga baneiba nga weegayirira nti ng'okwata ku mubiri gwa Kristo oba ku mubiri gwa Kristo okwetooloola ensi yonna. Tulina abeegayizi amazimu bwegayizi emyaka 2 nga waliwo ekkanisa eri ku kyalo kyewabwe etatambula bulungi naye aseka busesa asanyuka kubanga abantu beeri bajja kuddukamu bajje waabwe. Mulabe n'agikuba neegwa omwegayizi n'asanyuka. Then you are not an intercessor. Osobola okuba ng'oli minor agent intercessor ngokwesitani nga tomanyi okitegera. Mwegayizi olina okuba ng'olaba beyond. Tulina okuba ng'olabira mu kanisa yo mukka
Ito kubanga olabira wala okimanyi Katonda asobola n'okuwa mission ey'okukwatako omwezi mulamba nobeera ku mission eyo naye nga sina ya church yo. Naye abeegazi mubalaba ku church kunyeenya mituwe bati naye nga bali ku bizibu byabwe bye basabira. Tebalina bye basaba bya church. Ekinene nnyo ziba ddakiika 3 kasasabira musumba ne famire ye Mukama abawa amafuta full stop ngadda ku mukyala we na mwami we n'abaana na mulimu gwe. Mubalaba la mashakatalaba pausha bawugana. Oyinza ogamba leero sitaani kye bamukoze mu kanisa muno tasigaddeemu naye nga ali wali katuuti atudde. So okwegayisa not all about okubanga gwasinga owogana mu kanisa gwasinga eddoboozi eriringa besi biimu gwakoze naggwawa nti tuli beegayirizi teri kulya wena n'ofaanana luti abantu bakola munange oyo tava mu kisiibo ye Eva abeera asiiba. Okwo si kwe balabira omwegayirizi naawe yakufiira bwereere kikulemye kulya. Naye ate omwegayirizi osobola kumala nnaku nnya ng'olya buli. Omwegayirizi mu wiiki asobola okulyamu ennaku meka? 3. Kubanga ono gw'olumba talya mmere teyeebaka yakusookawo amanyi ebyafaayo byo byonna ate goyinza okuba tumanyi na byafaayo bye yesitaani nga tobimanyi naye gwe ebibyo byonna fayiro agirina kuviira ku Adamu jjajjaawo paka kuggwe fayiro yonna akolaki asomolako obusomozi nagaaka kati mukubise kaluwa akasengaawe oweewa oweere nakibizi n'akajjayo sengaawo tayombye wowe ako kajja mulemya obufumbo omusajja amulekera ekiyumba agende mu kyalo ava mu bizinensi amuwa embuzi atisa awogane n'embuzi ze nga yeerundira naye nga gwe tajja kusobola. Kati sitaani alina all your file agirina. Kati omwegayizi olina okuba ng'olaba biyoni wa church si kuba ng'osabira kanisa yo yonna. That's Mama Melissa we yali nga tatunula kanisa yaawe Mbale. She could look international. Omwegayizi aba alaba mu nsi yonna. Omwegayizi ye muntu alaba ekintu abakirabye ne bakirekaawo ne batategeera kiki naye ng'ate ye mu nsi ey'omwoyo yafunye dda okubikulirwa. Yafunye dda okubikulirwa akitegedde Mukama kyategeeza. Naye tulina abeegayizi abali one-sided. Tulina abeegayizi abasabira omukulu aliko yekka ye tobabuulira mulala bali awo ne tuba abali side zeeno. Omwegayizi oli neutral. An intercessor, you don't have a side, you are gira, you don't have a party. Oli neutral. So long as nga ensonga ya Bwakabaka Mukama agambye ogikwateko oba akugambye kusabira ono owaki maanyi g'abantu oba akugambye twatere embundo gwakugambye yoyo ekyo kyoteekeddwa okuba nga tukola ki naye tuteekamu ne personal feeling nga oyo nedda. Woba okkiriza n'omusabirako obusaala buno obwaki obwa Mirembe Maaliya obw'okusamula obusamuzi buyitako ku ggulu. Manyi walizo empita esaala ez'okusaawa. Esaala ez'okusaawa zikola speed naye oziwa mu wiiki emu kyosaaye kiba kikomyewo. Oba okitegedde ekyo. Zino esaala ez'okusaawa sitaani akuleka n'osaawa. Naye sitaani kyategeera kyawandiikibwa kiri mu ki Matayo 15:13 buli kisimbe kyataasimba kitaffe ow'omuggulu kirikola ki kirisimbulwayo. Teyagamba mu kirisaawulwa. Kati we have to dig up to the grounds oba up to the roots. Nikati ffe tusaawako busaayi kungulu. Mbeera neeterera mwezi gumu neddamu.
mwezi gumu neddamu, mwezi gumu neddamu. No. So that's all about abeegayiriza. Ndowooza kansooke mbawummuze. Njabaddira nze nina okukkiriza nti abagayirizi tetukyalina. Tulina abantu abaagala okufuna dati title kubanga okuyita omwegayirizi oba olina eriiso lya Katonda almost oba olaba. Era nze kimanya abeegayirizi be bayita abeegayirizi 226 kalulu bakayita mudda bamanyi n'ekigenda okuba nga kiddirira. Era bwe kuba kusaba Mukama yatandisa okuba nga abalaga ki prayer points ze balina okuba nga bakwata. Okitegeera? Naye kakati abeegayirizi b'ennaku zino bimala kutuukawo. Kati olaba ebiri e Kenya Mukama yabindaga nga bimaze okwapeninga. So tubeera abeegayirizi. Leero ntadde nnyo emphasis ku kwagala. Abavugiddwa okukola ki? Okwagala kyakulwanyisa kinene. Let me tell you, ekyokulwanyisa kye bayita okwagala kisinga n'ebyo byogenda mu spiritual warfare yawo. Kisingira ddala kubanga God is love himself. Is love. So today twekube mutoki oli mwegayirizi oba oli mukebezi. Just eri weesibyeyo bwesibi. Oli musabi oba tuleme kuwuliriza abantu. Let us be driven by God's what? God's love. Tuleme kulaba Matovu mwegayiriza oyo nange njagala mbenga ye. Tuleme kudduka ku missions. Nagambye missions Katonda zaakuwa gizikoma okubeera enzibwe yeba promotion. Naye Katonda wakuwa mission sabira tugeze Peter. Nolanga Peter Mukama agayo musabira obwenzi. Naye Peter akamusabira mwezi eyali ayingiza abawala ababiri ayingidde mukaaga. Ogamba ne bannaye zinyonona n'obudde bwange bwa bwereere n'ensiba n'okuseba nze ku Kakiro nzabira ekivubuka ekitakyuka. Kyekimanyi buli mbuzi ku nkondo yaayo, buli omu ajja ayimirira mu ntebe y'omusango nga ye. Naye nga oluusi Katonda akirimu. Peter ono Katonda okuleka embeera neeyonooneka, Katonda ayagala oveeko ku level gy'oli kusabirako oyingire dimensions ez'enjawulo. Ojjala Peter ng'ayingidde ne mu bakazi 10 addeyo ku 0. Kati ekyo tekigenda kukuleka ku level y'emu n'ono asabidde Peter ku bawala ababiri n'akomaawo. Muba temufaanagana era level basi y'emu. Era by'oba olabye biba byanjawulo nnyo ne by'oba oyiseemu okusinga ono. So buli embeera weeyonooneka nga intercessor, don't quit. That's where the promotion is. Katonda ali kutwala ku level endala. Kakati ab'ennaku zino akwata n'aka WhatsApp. Judith nkubulire nze nalekedde okusabira Peter. Omuvubu kandi ndaba kino ndaba kiri. Eba naye tulijje. Paulo agamba tuli balwanyi wamu nani ne Mukama waffe. Bani ebyensi bino bituwa kiki ekiri mu nsi ey'omwoyo. Omusirikale yenna amala gafulumya ebyama bya gavumenti bamusiba gwakulya mu nsi lukwe. Era oba ogenda okukolera gavumenti ng'oli musirikale oli mujaasi kuba ebirayiro kukuuma ebyama byaki. Tubala nti twatolaba nga firimu ez'enjawulo nti nga bawamba Omumerika omusirikale ne bamutulugunya ne bamukola buli kimu n'agaana okwogera. Why? Yakuba ebirayiro. Naye ffe lwaki emimwa gyaffe miwewere? You think God can entrust you with more information ng'oli wotyo? Ate ne beefuula nnyo bannalwoyo gundi oyo namulabyewo nti gundi yali ku bulamu bwe si bulungi nabadde musabira. In fact nabadde nsaba Mukama nandaga gundi oyo nga kati waba akulaze tugeze Jamiro ali ku level ya wano wansi
kayate Katonda wanakutwala kubali mu Uganda betutunuulira nga balinga abatandisi b'obulokozi anti abantu abamu batwala bwe bati betutunuulira nti at least abo balina bwe batose. Gwe togenda kugenda ku TV za kuno, togenda tandika YouTube channel gwe abantu batandika okufollowing nti Mukama yakuwadde obubaka obunene oba omusumba gundi. Kati wakuwa ku muntu yenna n'ogwa test, he stops there. That's why tulina abeegayiriza bamu nga tebalaba mu nsi ya mwoyo, bakanya kuwulira banenze Mukama yandaze kino nange yandaze kino naye nga ye tewali kane banaye nze nga Mukama talina kyandaga. Abamu n'atuuka ekiseera ne yeebaka nga abirowooza agamba Mukama nange ndagaako. Gundi wamulaze woti nange ekintu ekyo njagala okindage naye baka nga akirooza ng'oli we yabanyumiriza nga we kyatandise ku makya akeera bukeezi bannaye Mukama yalina kye yandaze abooluganda mujje leero mukwegayirira nina obubaka kumbe gu sitaani gwaze ne gumanipulatinga oba endowooza ze nazo zamumanipulatinze. Kitegeera? So tujja tandikira awo. Twagala tubeere abeegayirizi ab'ensonga, abeegayirizi ab'ensonga abagenda okukoma ku ggwanga ne mubeera 10. Let me tell you, it's not all about a number. It's all about the quantity, it's about the quality. Ne babeera babeegayirizi 10, they can uplift this nation. Nizanga kanisa erimu abeegayirizi nga 18 naye ng'emivuyo egiri muli tebalina kye balaba, tebalina bye balaba byonna byakuwaayiriza buwaayiriza. Katonda talinako message gy'abalage batwala mu maaso. Gwe message okagyolaba ya mukyaki yo, olaba abakodo, olaba abavubuka abenzi, ebyo byokka byolaba. Kyokka Katonda yakuyita okubeera awo. Katonda alina okulaga ebintu ebyobuziba. Jeremiya 3:3 ebintu by'obadde tosuubira. N'avaayo n'agamba okimanyi anti tuli mikwano gye, tuli baana ati tuli omukwano gwalina naffe gwatusensera kati olusi tuli mikwano gye ate tuli baana, so ffe tuli awo we tutyo. Mukwano gwange okimanyi 2026 nti ono ye next president mwana wange n'akubbirako. N'agamba mwana wange okimanyi ekiri e Kenya nti Ruto baali muvuunika. Saba kubanga Ruto okuvaako omanyi omusaayi guyinza oyiika muyitirivu. Saba emizimu egyo giyingidde abaana tebali bokka wadde bali kuwakanya financial bill. Naye kakati manyi sitaani akozesa advantage yaffe. Otandika bulungi ekintu kyammwe nga kiri ku muzuuli oba nga ng'enjogera ennaku zino oba nga kiri ku mulamwa n'agenda akiyingiramu waati n'asooka akyerippako. Kigenda okukomekkereza nga ekyabadde eky'emirembe, people have lost lives. So what wakola? Katonda osomufuula mukwano gw'omwegayirizi gwe akulaga ebintu bingi nnyo nga oyingira buyingizi tax agent n'agamba conductor nze sigenda kanveemu nze sikyeyongerayo, ng'omuliro oguli ku ye teguganyiza omuliro ogukuliko nga teguganyiza yatuule wamu. Abantu basobola ne ba agent mu nju naye nga tebalinaako wadde n'okubikkulirwa nga tebeegayirize. Then I ask myself, which type of an intercessor are you? Intercessor is not all about okwogera mu nnimi. Manyi we muti we mwerimba n'oyogera ddakiika 3 rarararara mashekekekeke labababababa ezimu nnimi njingirire, ezimu za setaani rororororo liriri anti mumanyi bayogera mu nnimi abajjuziddwa omwoyo omutukuvu marokokokoko. Omuntu ayogera marokoko ddakiika 3 omubuuza marokoko kye ki?
bakugambye kulembera bano mu kusaba oli mu maalokoko Bible tekkiriza ezo ennimi personal edification okitegera ziyamba gwe. It's between you and God. You communicate. These you are speaking mysteries. Naye bakuwadde gwe akulembera bano okusaba. Oli kulembera kibiina maalokoko yaki kati kino oba oyaga kwogera maalokoko yoteeka wali interpreter azivuunule kubanga Bible wetu wegamba. Kale bagita Farm Business Uganda gendayo ku mukutu ogwa YouTube basisinkane bano babya bulimi ate wali kirala kyogenda kubanga ate oba okolashi oba sisinkanamu mulimi ku mulimi bakuyigirize buli kika ekyokulima n'okulunda ate n'okwaluza genda ku YouTube ojja kubanga basisinkana. Kale mugaya Jamiru mbadde okubanga ate nkutwalira ddala maaso genda ku Tish TV ogwo omukutu gwaffe gwa luzungu. Tish TV twagala okupushinga information eno gy'owulidde olaba bikukoledde waliwo agyetaaga naye nga tamanyi Luganda kakati genda ku Tish TV TISH TV genda under description olaba wali title ya video eyo kona wansi wala akagambo omukati link gy'osanga eyo wansi gy'oba okona mu direct egenda kubanga ate ekutwala kubanga eyo ku Tish sawa zino tuli kwogera ku bika bya agents twabyogeddeko twabirambuludde kakati ate tugenda kwogera ku shi amaanyi. There are two types of powers tani gagaba gawa tulina religious power and political power. Ate ku mukutu gwaffe ogw'abaana tulabudde abazadde waliwo ebifo by'otalina tuteekeddwa kuteekayo omwana oba kutwala mwana kusanyukirayo. Mu ggwanga Uganda ekifo ekyo mukimanyi kinene kitegeka ebivulu tuwetantala okitegedde ate eri ku birooto kuloota baasi kugambye kasavu kanyama. So mikutu gyonna gendayo osangeyo ekikukolera kyolaba kitakukolera Abaganda bagamba tekiwoomera matama ameka matama abiri. Mbagaliza ekiro ekirungi mwenna abatuwagira bannaye Mukama abawa omukisa abayimira n'obuweereza spiritually financially advisory luzungu lutuufu omuntu okuwa advisory bannange kino kyetuli it's because of you mwe abatufudde kyetuli teekamu akasente abamu tebaagala boogera abo bebeegayiriza abamu manya abeegayirizi bennaku bino bo banaye ffe nga abeegayirizi emweranga agent bali omu agamba oyo mwegayirizi oluusi abasikaninze dda yalemereddwa abeegayirizi tebabanjula yanjula. I think I'll come back with that topic. Abeegayirizi tebabanjula yanjula mu kanisa no kugambye lino jezibizi bana abeegayirize muyimukeko ne bayimuka. Kale oba oyagala okuyingira obwegayirizi genda ne balanga mu service ku lwokubiri eyayingidde mu service obwegayirizi ku lwokubiri ng'ali ku kyoto ebyama byonna Katonda byabawadde ebizibu ebisumbuwa ekkanisa omuntu eyayingidde ku Sande nga babimutikka bu tugenda kusabira kino addayo ku makya nga atabusa omutwe tabitegagama bulijjo kanisa eno ndowooza eri mu mwoyo kanisa yajula obwenzi so waliwo ebyama nga byabeegayirizi abali ku leve eyawaggulu waliyo bano abakatandika mubawe musabire abaana musabire Sunday school bane musabire mubawe ebyo naye ebintu ebikwatagana n'ebintu ebyebuziba ebyobuweereza vision ey'obuweereza otandika janjula awali omwegayirizi eyayingidde obwegayirizi ku Sunday service bakyaba kuba nnyo. Shalom.